Cactus Hotel nayo waliwo baize kugambi nato nyingi kugambi ento bona bakusasula buli mwezi bansasula buli wiki waliwo ne gundi bagiyita bakyanjera aha waliwo ne furniture kasolo furniture baize nno omusajja yangambye mukolera so bonaona je kati ate nesirala nebala waliwo abayimbi ababa batandika ajja nagamba kankuwayo ekyekumi onkolere mu kayimba kange waliwo n'ababulango bono bashidde wishes kale kugamba nebabanga oli waka olunaku abiri tegakubulema kuyingiza natista kubira yakasimu nagamba nkolerayo akalango okuliza ku akawunti yange bwe bityo kale notandikira awo naawe kitegeeza tiktok ebakolera ddala no tiktok nze nkolera nnyo kubanga nyinako ebirabo kati biri mu $2 n'okusoba wa 250 ezo sente baba bagenda zikuwa banzijjayo mu $. oba ozijjayo mu $. Eza omuntu lwakuwa ekirabo ekyo abanga ziba sente naye waliwo abatweyambulirako najja nakuwa akalabo kamu bamulabe omanye abaana b'okulaivwe batya nnyo omuntu agabye ekirabo kuba si bya bulijjo kati ekirabo ekyo omuntu wakigaba seeza aba alinayo account already aba alina akawunti eya sente kuba zo ziva ku sente bw'onyigamu wali okugaba sente ziva ku akawunti ezigula ebirabo so kati ogenda okubawo ng'oluusi omwezi ofunye ebirabo bya $200 $200 ebirabo bimanyi $200 jukira tiktok mugabanira wakati baba bakuwadde ekirabo kya 10 bofuna lwataano kitebiwera nnyo kubanga nze sijjangayo ekirabo nakimu naye nyina 250 $250 emitwalo nga 60 something awo naye wasomerawo nze nasomera wano Kampala tewasomako lwaki kubanga $200 ziri mitwalo 60 250 ziri mitwalo 60 $10 leo tubanje school fees $10 zirimu 35 gata ko $10 ngire wali $10 zirimu 35 no mitwalo 3 mweta gata ke mitwalo 3 mwetane mira ndiwe mitwalo 7 kati gata ko lwata ogateka ata katate yo $1 gyeggandi kisinzira wajo ogenze jji nanti nego gambe mitwalo 6 musampi kati jukira twayingidde densambu ng'olwata muteruliiko ate era mathi bwato bwabeera wamutwala so yiga ebintu ebimu byoyongera okufuna ku tiktok byebiri wange ogyeko kati ogambye akasente atist erinnya oli serebu kati oyita mukuwa ne bakuba enduulu ensonga kintambula nyadde masiki n'enkofiira tugamba oyita mu kibuga oyinza okufa no si kufa naye abantu okitegera bakwata vidiyo kasejakawo katamuzaigero ogera bali mbukuukulu waliwo bosanga nakulemerako jamu tukole vidiyo jamu tuwana wewange jawo kubidewo akalango kitegere kati jukira ayambadde masiki kiba kizibu kiba kizibu kyakuntegera awo olufeemu yodirinza otya nayo have you dated the fame ezene tiktok tina abawala ate ku tiktok ndako nnyo obuwala bungi obuwala bomu bwesangamu eggaali gitaata olwedde kuva lukayandi muntu w'abakazi wagenda oyingira sitemu mwe ka tiktok yakyongerako kayate yakisusa bona nga bameka bewakafuna ku tiktok benabafuna bati like okubafuna bakyali bange abakazi bo nina mukazi omuto onkubya mukazi wama nkutumiddeko oli mufumbo mukazi ye tiktok yatwawo oli omufumbo wewaka kanofunayo omulala bamuyitaani kijja labika bubi tomenya abantu mitima naye nga nkwagala nnyo bwetegedde abangi bali awo bo bayisizaamu bonna eggaali lumu abalowooza ye yemanyi kati tali ku tiktok kwali naye omutima gwakalu wangisebo omutima gukalu tayagala kumanya olwo mikwano gyejo abawala ofunye meka emikwano gy'abawala emikwano mingi nnyo gyejo abawala gyenfunye naye nga ninomu owuwo omukyalawo kati katokyali mukyala mukusajja w'abakazi wabavaako era naye yetegedde oyo goyina katono goyina obeera naye waka oba jabuzi nandabako namala n'agenda kale eyo nga twagala okuvaayo following eno abantu abasinga baagala ojoininga tiktok naye tubamanyi engeri yakuzaamu following engeri yakujja wandolingamu
mukikola mukyokuza following TikTok kandi kasita okola ekintu nekisesa omuntu aba alina okugoberera amanye ekiddako kubanga bwova kati kyekingako okujja ku YouTube yo nga kuliko ebirungi oli alina okusubscribinga nakona ne mukadala abe ebiba bijja ekitegeera ati waliwo abantu abalaba bakajoininga TikTok obuzibu balina batula mu sawundi z'aba TikTok efa nnyo olaba okuba bakola TikTok ng'okola mu ddoboozi lyo eba hiti nnyo tomanyi eba esinga n'omuyimbi kubanga yo TikTok eba etambuza jjukira n'omuntu alaba video tasa atambula agiyiteko ng'awulira byoyogera naye bwe luba luyimba netandika nakuyimbaga oluyimba ndumanyiro yakoze naye aba ayagala awulirize nnyo bino biki byogenda oyogera ate TikTok yo kyefa kasita omuntu video agiwa obudde n'agirabako ndowezi ba sekendi kinnya nga egitambuze roza mulimu ebyamakulu sebe ekisiru simanyi oba TikTok anti bachina nabo tebalina mulamu oba byamakulu oba okitegeera kati nekati omuntu kasala video nawulya kayima akatandise n'ayambuza TikTok egivaako jjukira yo temanyi Luganda nti oba onayogera biki onayogera biki tobola mudda kuli ne muvuma netabagira ejja netuwana negamba video yo etambudde obuyingisibwa abantu 5,000 tujja kwogera nawe teyogera erimba tebasasula esasula eti nti oba ne following ate nga walina following ennene etandika okusasula sente yo TikTok yo ngayo kozi nga kuliko ka blue tick abalina blue tick ensonga ki abantu balaba bayagala kubeera verified kubanzi sibyagala lwaki toyagala kubeera verified toyagala kufuna sente za TikTok sirina nnyo kyembalidde ku TikTok brad nze najja kunyumirwa just nekikwata bukwata so ba God Viv bo basasula yasasula TikTok yenyini emusasula Golden Viv Palaso bani abalina blue tick TikTok ebe basasula as a yard yono muna Kenya ayinza baba wakati Golden Viv ayinza bamu ngafunanga olukumi n'olulamba $1 esasula temanyi na YouTube wewe kwadde blue tick sizo wina kulwana kulaa muno ofuna blue tick naye omanye efunika bati yagigabira ku bantu nga bameka si bantu jesi mukisa kukwata bukwati kubanga tiraba Palaso waliwo abaana balina miliyoni n'emiliyoni bayekeda $1 naye talina wadde green tick kati zirinamu ne ticks nti eno blue eno green eno yellow no kyegamba oli talina wadde black teziriyo blue tick eriemu naye wakiri TikTok ekulimba negamba kakuwe kano obeerawo kyegeeza kuwa mukisa ne bagamba tolina gyogenda n'osaba ku verifying tosaba singa buli omu agiyina ye ebeerawo bezi negamba naye ono kirabika oba esinziira ku video zo abantu engeri gye bazikozeemu gye baziduwetinzeemu tefa ku ebyo ate TikTok eyinza n'okulanga abantu bakwagala nnyo nekakawunti nekatwala ekyembadde ngenda okuddako wampulidde abantu bannyo ku TikTok nga bakaaba akawunti yange bagibba bagihakinga bagibaninga TikTok ezijjawo lwaki simanyi nanti egenda olaba tolina nnyo kiddako waliwo baana bakajja kati weraba nga tekuwa yo kenyini yekuma views ate negamba wembanga bweba tolina views video ye bategenda kukolayo akawunti ye bategenda kukula kati omuntu oba omumye views akawunti eba egenda kukulayo negamba kuwadde omwezi gumu bw'otakyusa mu video zokola ngenda gitwala yenyini yekuwoninga ekusindikira message negamba kyusa mu video zitambule ate yo yenyini yeyina ozitambuza siziza sakasale awo tategerekeka bali abasajja nabo banugu ate bino nawulira mu reportinga nnyo akawunti z'abannammwe olanga nze Smith Ntani mbaleetedde ndi mupya mwezi gumu naye ndeese force nga mutandika okundiportinga bakulipotinga ne TikTok kyekiringanga okulipotinga video n'ogamba nti eno video yesitaza abantu TikTok temanyi Luganda ensonga kyo zange bazijjayo naye yesooka negenda neyita mu comment nesanga mu comment nga bulimu buseka abantu basanyufu negamba omuntu akomenti nze ogenda kunzita ojja kunzita wanudde kati esooka negubuuza kati bano bo tebategera gwe byoyagala ekitegeera kati video nezirekayo naye nga waliwo omuntu nga buli video gyoteekayo oba enyuma oba tenyuma aba alina ogiripotinga beba abanene baako kale abaagwa bwemakiyita babakola gwa kulipotinga akawunti bagulawo nezifeeka akawunti ne badda omu bebabolawa mu komenti nga bavuma akulipotinga ne bagiggalawo akawunti yo kasita balipotinga ne bawera bamala ne bagiggalawo
kwa lwa yangamba tosobola kukikuba ku TikTok nga account yatandika nayo gy'olina olina okuba ne account endala gy'otandika nayo paka nakati gyokyayi. So nga twagala okumaliriza interview eno njagala owe naddala ddala abantu agala gyeninga TikTok amagezi naddala ddala abaana TikTok olina kubeera comedian okuyitawo olina kubeera muyimbi olina kiki kabadi kyakali awo. No, just TikTok mayina yeboola waliwo be yaboola just gazitokola ekintu ekinyumira abantu obajjidde mu slow motion waliwo abakola slow mo kati nga ba Golden V waliwo abazanya comedy waliwo bamiki abakatemba waliwo batomudi bannamato kitegeera kati nawe olina nokujja nekintu kikyo nga si kya bulijjo nga si kya koppa nti yiga akola bwati nange nawe nojja n'obusimu oba tosobola ensonga lwaki tomu okoloba obusimu bwako yamala kumbuuza ne mugamba bwe bakikola naye ate ye tomu ate yennamata ate nze ekyo sikisobola nawe okola kikyo olaba kati miki ensonga lwaki naye azenye kubanga yazza n'ekintu ekikye nze ndaba bangi abefuula ye naye tebasobola kubaye olina kukola kintu ngaoli unique kasita omuntu akuwa obudde n'ekintu nga ekitegeera nga unique awo oba oyiseewo kale njagala osooka onnangirire ku abo ababeera ku TikTok nga bo ba imposter bagezaako kuwabira akawunti z'abaana tandise osiga obukyayi mbaana abadde asaaga nedda nkimanyi naawe babeera mu gundiyo nga bakomentera gundizo nga andi nze nagambye nze tebinnuma kuba kati nze akawunti nyina waliwo akawunti zenzigulawo mu lunaku lumu ebekubye enkumi 3 mu nnaku 2 ebamukaka kati nze n'ogulawo akawunti myezi 4 mbawo nzizeeyo gye nava nze batolina kyonkozeko ensonga lwaki olina akawunti nga mmeka kati nyinaemu yokka bweti naye nga waliwo akawunti gyenjigula just lwakuba abantu banzingulako waliwo akawunti gyenzigulawo abaji following kati makyajagala n'ogitunda akawunti ng'egitunda ssente nga mmeka kisinziira omutwalo ngukuwera ku 2 mitwalo 2 olina atandikirawo naye okweyi nagenda bwe muboola nze muboola yabamu abantu bajjayo folo zaabwe ate kiva ku kyabantu okuba nga vidiyo zizo tekayo tebazirayikinga tebaziraba nnyo no bantu nga TikTok anti kyenagambye kasita omuntu alaba vidiyo kuba nze nfuna views nyina ne miliyoni emu n'ekitundu vidiyo emu kyokka bagamba mbu waliwo gwe nawuli agamba kasita vidiyo erabibwa emitwalo 4 vidiyo 2 nga bakuwa sente aba TikTok kasita vidiyo viewing emitwalo 4 ngaokusindikira notification yongeramu amaanyi bibyo bibamu ebyekisiru n'olinda message tolaba gundi ya ndala naye nze ndifunamu bwe mukola nnyimba z'abaana nakuwa 10 n'omulangira kati zino kampani esasula buli wiiki ebyo naye nze simanyi nti TikTok esasula tobirabangako kale ndowooza bwetyo tubadde olunaku olwaliro abadde agezaako tuyigiriza TikTok na ntalo ziri ku TikTok natubuulira app eyekola ekyo manyi kiba kinyo n'okyaza ku bantu bakubulira olugendo lwabwe so okyagala okuddayo gundi Lukaya sidda gye nava njalayitamu buyisi ngenda mumaaso kati weerabawa myaka nga 3 okuva kati naddala mu nsonga za social media zino ngenda beera nga nze nkozesa sewe naddabeerawo gwekumira ennyo ku mutimbagano ngenda kukusindikira message gambe nga bwe nagamba sewe mbuki mbukati jangu kukozese naye osobola okujja nze oswala mutima naye birekwate oba olina obijjako eri ewanga twabayo omuntu nga sina kirevu nga gwolina ekirevu anika obimbirako ala nze agenda okukubira essimu ntandika okukozesa kijalabika nze nyina okukozesa anti kubanga nze kati ojja kuba oli naye nga nze kuba kati olaba bakusasula okukozesa kireeze bakukozesa si gwe bakozesa omuntu obanga bakusasula kandi ngenda njja kutenga okusasula nga nza kukozesa nze njala kukozeseza ddala nga tusalinize contract ng'egamba ki nti nze nkolera omwami atalina wadde ettonde ly'amagezi kale wote wetubadde olina ebigambo byagala okugamba abafaani bo abafaani bange kyembagamba basubscribinge ku YouTube channel yo nze YouTube zamboola YouTube sina nnyo kyembagamba ye kati abantu bagambe tolina kyobagamba naye nga mbagala nnyo bambi abanfollowing abafaani bange ntumire ku bantu kantumire ku bakadaama bali eyo nga Fibi Ashakama Kazungu
Queen Warrior ane omulala Doni Asia mugagga naye walinako olutalo ne Phoebe mukwana bukwanyirwa kuba kyagaanyi naye alikkiriza luliboolo lwaki yaggaana ndayika mulabikira bubi ma omuntu abawo ng'omulabikira bubi Phoebe ndayika mulabikira nakyo ogenda ne Asha Kama leka gwe bangamba basoga tebakkuta aliko batira migulu bulijjo nawe oli mutiitiizi nze jjukira nze ndinga ono kyali waffe ti ni Lwasa weetimawa libasawulire banga lye bakoleramu obusolo ffe tuba tukola sente badoni dada tetandika kale wote tuwadde n'omukulu amanyiddwa nga Yiga. Thank you so much for watching, mutu subscribing nange mu following ku TikTok yange bampita One King Smith ku TikTok ne ku Celeb Jazz olenye ku YouTube osanze video eno twongere okuba nga tusharinga nga tugilikinga ate n'okusubscribing ate mwera njagala ogamba abantu ba following ku TikTok yegwana tujja bikolera ku TikTok yange naye bambi mu following omwami ono bamuyita Jazzy One King Smith ne kati amannya nga mangi One King Smith tekuli ddungi nalimu kati ani yagakutuuma nze yageetuuma erya one kwanze nze kanze namba emu like kinze nayo King mama wange yali ntuuma Smith mama wange yali ntuuma so nze kabaka nzekka mama we yakutuma King kwanze kabaka nerabira nti waliwo Muwenda Mutebi anti oli kabaka Muwenda Mutebi owulidde ono bamuyita King Smith tokiza mu Luganda nze saasoma naye mmanyi King kibanyi awakabaka awo